po jako akawuwo. Nga twakayingira omwaka 2022 gwe twakatambulako ennaku 3 omusumba w'essaza ly'Ekereziya ery'Erugazi Christopher Kakoza akuutidde abakristu okwerabira ebyayita n'okusonyiwa abasobya wabula bakole nnyo okusitula embeera zaabwe. Ono kwogera bino asinzidde mu kusaba ku Lutikko Erugazi bw'abadde akulembeddemu okuyimba misa. Omusumba kinoganyiza nti omwaka 2021 gwabaddemu okusoomozebwa okwajja okw'ekirwadde COVID-19 ekyaviirako abantu abangi okufiirwa emirimu era n'abakuutira obutagayaala kutwala baana mu masomero. Ate bwana bukulu w'ekifo kino Father Ignatius Kibowa asinzidde wano n'asomooza abakulembeze okukomya okwerumaluma wabula baweereze abantu. Tumusabe atuwa amaanyi okukolera ddala obulungi ekyo kyayagala nga tetukola byaffe buli omu ng'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Tubeera mu nsi muno Katonda atukwasa obuvunaanyizibwa. Abazadde Katonda abakwasa obuvunaanyizibwa. Abazadde basaanye okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Ono asoomozezza abazadde okutwala obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okukuza abaana obulungi na buli muntu okukola obuvunaanyizibwa bwe. Olumu ebibeerawo mu ggwanga muno ensonga oluusi eyinza okubeera nga waliwo abazadde we batatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Abaana nga bakyali bato okugenda okutuuka bannaffe okusobola okukuza emyaka 10 egijja abaana bwe banaabanga tebatendekeddwa bulungi mu mpisa ennungi mu kutya Katonda mu kussa ekitiibwa mu buli muntu kiyinza okwonoona eggwanga lyaffe. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kati abazadde tulina obuvunaanyizibwa balina obuvunaanyizibwa okuzaayo abaana mu masomero.